Bobi Wine jjajja Ichuli amutabukidde anti abasinga bagamba boycotting Spice Dana olw'okuba ng'agenda kupafominga ku kivulu kya Gen Muhoozi ate nga naye yali ayimbyeyooko video njina masawo ngenda bambi kutuusaako ate ye Mama Fiina mukwano bamutabukidde wamu ne Bobi Wine ku nsonga z'amadubala anti mukwano byonna mbirina masawo ngenda bambi kutuusaako naye nga sinnabakwongerayo badde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonderboy yoje nti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tena kusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna Hajat Kaloddo onaakulombera ejuwa byonna byonna ebyekutte n'ebita so omunoonyaako ku nnamba essimu wansi awo ate naakuyamba era nga gwe wenna ayagala okukolera akalanku konna oba aka business yonna beera ng'otukonako ku nnamba y'essimu wansi awo tugenda banga tukuyamba. Entabo ya Spice Dana yavudde kuba ng'agenda kuyimba ewa Gen Muhoozi ate nga ne Bobi Wine yali abayimbiddeko ng'anoonya ekikumi mukwano tebamuli bulungi Spice Dana naye nga kyonna kye kiri anti kijja kuggwa naye nga ngenda sooka ate nkutuuseeko video ya Mama Fiina jjajja Ichuli omanyiye mukwano tasirika era nga agenze n'abapimapima agenze n'abapimapima ye Bobi Wine wamu ne Mama Fiina ku nsonga z'amadubala anti terugenda kuggwa naye nga video yino ate oyo ye mukulembeze omwana najja ng'alina engatto mu bulago ng'akulaga ekyeyo kiganye youth akumatira n'engatto bbiri ne zikulemu omujja mu kibwato mu bulago nga nowa traffic yagamye mu adubala engatto ngenda zigula. You need to sustain youth singa okola ebintu ebibajjaamu sikuseka busesina kujja nga weegizaagiza busayini wesimanyi prezido kyatavaako kantu kati nammwe mu assessment yammwe mulaba madubala yabadde wa Bobi Wine ng'ayagala ki logic oyina otegeera nti ono youth waviiridde eri atuuke wano yeetaaga support omukulu aseka busesini yamuteeka ng'akola akasayini ng'omuntu agenda kati madubala ne Mama Fiina ne Bobi Wine madubala ani gwasinga respectinga ng'ogjewo ebya kamera Mama Fiina of course tosobola sustaining abantu nga toyina ssente mbu bakugoberera ofuuke president awo kati weweetaaga okuinvestinga osekawo busesi how does that help a youth kati Mama Fiina ku mudubala ne Bobi Wine ne Mama Fiina ani wa mugaso ani wa mugaso ku mudubala did mudubala need a photo oba mudubala needed capital hope kati madubala awagirani kyovola ba muli basiru temusobola kwasesinga inner support na outer support kati kukyatuse ku madubala agenda kulaga mu kamera nti awagira Bobi Wine naye kulasiki avoting NRM kuba nawe kyomulaga osimayiringa naye nga tomuyamba kati mwenna mweyuzinga madubala is using you as you are using him tolowooza n'abaana basiru naye Mama Fiina ku mutima gwa mudubala asinga Bobi Wine emirundi 5 ne famire ye combine wabula mu face ya kamera alina oteekawo face olw'abantu ba social capital beyeetaaga okusika kyovola banga atijja n'erinnya Bobi Wine but inside takimiininga bwe bato ne ba MP bwe bajja gyali yalowooza mugezi to use people but people are also using him in reverse bwato bwapapa n'abantu n'apapa kati agenda olaba nga bamulimba bw'oba mulimba nawe bakulimba bw'oba mukodo nawe abantu bakodo wali byebyo nno ebya jjajja Ichuli naye nga Dr. Spice Dana ne bafaani anti terunnaba kuggwa era nga Ichuli yeeyamye ate okuba ng'akola ki ng'amuyimirirawo bannange no Dr. Nalumansi si lwakuggwa kati era nga bagambye ajja kuyimba ate nga tewali kye mugenda kumukola oba wa NRM oba waki ekirungi takolera mmwe abannoopo bannange kye bakoze ba Bobi Wine mukwano osana kubanga nawe obyewuliriddeko simanyi boycott Spice Diana era yagenze bamulanze ku kivulu kya Muhoozi bogus talk bogus abo tebasobolangako tebalisobola ebyo ebya boycott beerimba tebabisobola basooka ne bagamba boycott NBS
era boycott pate z'abayimbi era simanyiwe temusobola why temusobola kwasesinga minimum beya minimum twabategeera buli we mulaba wantu nga temujja kusobola nga mugenda kwali atajja kusobola kwogera kati mweno momenti ngawe mwali mukoze kutamala emirundi ne kasuku mulondamu always gwe munasobola okubilitolinga I am the chief spokesperson of Spice Diana ekyo njagala mukitegeere Spice Diana gendo yimbe wa Muhoozi oba tebaagala bakwate sente ze wajjayo abaana cheke je wabawa okujjayo abaana Saudi Arabia oba mukwate sente ze baabadde bagenda wa Spice Diana muzimuwe. It is business first. Business. Kwegamba muine obudde bwe muine okumala mubilitolinga omulala boycott NBS nga mugendayo bamufumbiro nga batuulayo bannamboze nga batuulayo nga mwe mukolayo interview kati n'olw'ensonga eyo tebasobola boycottinga muntu yenna bemanyiza Spice Diana gy'oli bamusasula kamanyiiro mumusasule mutemuyinza mugaana kukola business in any case wemba munyumya naye ye manager we kati ndi mwogezi we Spice yansasula mulekeraawo akajanja temuyina kintu kyemusobola ku boycottinga temuyina capacity musobola boycottinga bupate nti kalirandani yes naye wane Kampala gwanga mujjenga yaliyo Miki Wine nga ayimbe wa Pastor Bujingo Miki Wine nga ayimba ku kivulu kya Gravity nga ate balamu ya kitegese kati this bogusness daxi vibes mulaba ku pate za sanyuka Miki Wine namusanga ku pate ya NBS nalingena mugamba afulumeyo TV ya Bobi Wine I can chase you out go. So today you know very intimidated by no threats. They no longer make sense. Mwe akakajanja nakaganira ddala nagana akakachi akajanja bote basobolangako mubamanyi mu slogans